tusanga mu paaka empya ku motoka z'eggombe kibibi. Bwonna gy'oba oviiridde jjamu mu paaka empya, bw'otuuka mu paaka empya buuza emmotoka z'eggombe wezisimba, then bw'otuukawo tuuna waggulu era bayongera okubeera nga tuteeka ebipande binene nnyo bisoma Star Life Herbal Clinic. Si bwe kirisemu ebigambo twayongedde okubeera nga tukola ebipande binene bisoma Star Life Herbal Clinic. Ate bw'oliko okubuzaabuzibwa bonna bwenna jjamu mu paaka empya inshallah ojja kubeera nga otulaba bulungi ku Gombe Kibisi inshallah. Mwenna mwenna tubakubiriza okubeera nga twettanira okukola emirimu emirungi mwezi gwa Ramadaan. Bakubiriza okubeera nga tuyimukako ekiro tubeere nga tukabira Allah subhanahu wa ta'ala abalwadde baffe tusabe Allah ajja kubeera nga bawa shifa nawulire naye nalina ekizibu kyonna kyonna beera nga bakikabira Allah jalla jalaaluhu mu kano akaseera aka Ramadaan. Era kyobola Allah kugamba nti kaanu qaliila mina al-layli ma yahjaun, batono bo abazuukuka ekiro ne basaba Allah subhanahu wa ta'ala. Nkakasa bwe tunabeera nga tuzuukuseeko ekiro ne tusaba Allah jalla jalaaluhu ajja kubeera ng'amala ebyetaago byaffe byonna byonna bitulina inshallah ta'ala. Mu ngeri y'emu abalwadde baffe tubakubiriza okubeera nga mutya Allah, okubeera nga munywa eddagala lyaffe era twegamba la ba'sa tahurun inshallah, la ba'sa tahurun inshallah. Tusaba Allah jalla jalaaluhu Allah abeere nga bawa shifa, Allah abeere nga bawonya. Kakasa bwe tunabeera nga tugumiikiriza ne munywa eddagala lyaffe Allah jalla jalaaluhu ajja kubeera nga bawa shifa billahi ta'ala. Okay, Professor, buza ku bantu okubuuza ekibuuzo ky'enkola. Mwasize mutya abatuwuliriza abasiba ne banyabo mwebale emirimu gye muzibudde okwetuusaako abalwadde n'abasoomozeddwa mu ngeri mu endala nammwe tubakwasa Katonda. Sheikh ategeeza eggwanga nti abali wano ife ba Star Life Herbal Clinic ekitebe kyaffe ekikulu headquarter Kibibi Gombe stage wano e Kampala mu kibuga Kampala mu paaka empya. Awo tusinzire okukola delivery twakutegeeza ntukisindikira eddagala yonna gy'oli likutuukako mu kitembe era tetutambula nga tutunda wabula tukola ekiyitibwa delivery okusindikira eddagala ne balikuleetera wonna wooli nga tumaze kwogera naawe nakukebera yesajja kisaala ntinda ate tusindikira ssente bwe tuba nga tuvudde wano birina eddagala lye agenda kubeera nga lifuna alisaasi. Yes, era ku Kibibi Gombe stage tusinzire okujjanjaba nga tweyambisa products zaffe ng'abali ku mutimbagano Facebook live baliraba kati batwakutegeeza nti eddagala lino si lyansikirano oba tuwaayo akaseera okukola research si budomola mu cupa gano gabe mugalaba amalungi nnyo kati no lyenkutira eddagala erijjanjaba ulcers. Eno yeddoozi eya ulcers. Omuntu alina ulcers nga zakulemerako olubuto lwesiba, olina ekikeeto, olina omuliro mu lubuto, olina embiro, tugenda kuwa ddoozi eno eya ulcers. Mulimu eddagala nga clear liquid erirongoosa olubuto, erikola ku nseke, mulimu eddagala nga red blood solution. Twakutegeeza nti ddoozi ya ulcers ya mitwalo 6. Naye tetulinawo mbeera eremesa muntu kwejjanjaba. Jangu mu ngeri yonna gy'osobola tujja kukwatagana naawe tukuwe eddagala. Nga bwe twala twakolera omuntu oyo alina ekifuba ekyagamba okuwona ssenyiga eyagaana kafuusa akafuba omubiira, olina allergy eno bagiyita cough nakyo syrup. Yes, anaaba tukyaliddeko ku Star Life Herbal Clinic ku Kibibi Gombe stage ajja kuba nga afuna obuweereza bwaffe bungi ku ndwadde ezitali zimu. Naye nga essimu yaffe naddala ya WhatsApp eri 0773 teekako ekibuuzo WhatsApp eri 0703 56 MTN 0773 32 twogera naye nga biffe ba Star Life Herbal Clinic. Abantu bakwiza okubeera abayonjo naku zino obulwadde bw'amaaso obuwulira gavumenti bagamba munabe nnyo mungalo buli kaseera okwatakwata ku surfaces n'omukwata ku maaso akawuka akaba kamaze okukwata abantu ennaku z'empugu mulingi abamasomero Professor amasubirizi tubakubiriza abaana muteerewo nnyo amazzi banabira mu ngalo, abaana muteerewo amazzi ag'okunywa amayonjo, abasiibi omala okusiibukanya ku mazzi. Empugu mulingi nodde ne Sudan nga balona amasomero gagaddewo olw'ebbugumu, so tukubiriza abantu okunywa amazzi. Musawo ky'ebyokujjanjaba mu butuufu mumazeemu emyaka mingi. Mutubuulireko endwadde ze muze mujjanjaba mu Star Life ng'abantu Mukama Katonda bawanyi. Star Life Herbal Clinic tumaze ebbanga eddene nga tukola research nga tunoonyereza kino nakiri okulaba ki ebisumbuwa omuntu abantu. Mu research zitukola mwe mwava eddagala eryo dental solution. Dental solution eddagala lino bannaye ly'amannyo lyansaano lya powder lya buwunga ekiyitibwa ensaano oba buwunga. Oteeka kasenya kaswaki n'osenya
eddagala lino liri antibacterial. Antibacterial kitegeeza nti litta akawuka akali amannyo. Obulwadde bw'amannyo kitegeeza akawuka infection nga bacteria yakuyingira mu mannyo netandika okugalya netuka ku busuwa obusimu obutwala omusaayi mu bwongo netandika okulumizibwa nekubamu emituli nekikubirako okufuna okusanyalala nekikubirako okufuna okuvamu omusaayi akaswa akabi tegakyatukula. Lino dental solution eddagala ly'amannyo. Amannyo tumaze ebbanga ddene nga tugajjanjaba mu Star Life Herbal Clinic era twabategeeza nti jangu n'omutwalo gumu. Professor, tasobola kusiiba ng'erinnyo limuluma. Tasobola kusiiba ng'erinnyo likuluma likujigija. Erinnyo likuluma n'omutwe gukuluma. Erimu erikuluma olyanga n'amalala gonna malwadde gonna galebera gatakuvaamu ku ddakiika eyo. Eri ddagala baliyita dental solution. So endwadde ey'amannyo tukakasa nti Star Life Herbal Clinic tulijjanjaba ku ssente za Uganda omutwalo gumu. Twakola eddagala eriyamba okutereeza ekiyitibwa sukaali type 1 ne type 2. Obulwadde obwa sukaali tuzze tubusomesa ne tugamba obumu butambulira mu famire, obumu butambulira ku ngeri ki gye weeyisa, tokola mizannyo, biki by'olya, okukula mu myaka, ne twesanga nti insulin omubiri guganye okumuzaala oba gumuzaala naye obutofaali buganye okuwuliziganya naye. Kati n'asituula mu musaayi, abasawo kye bayita hyperglycemia, tutandika okufuna ekifo ku maaso, tutandika okusanyalala, tutandika okufuna omuliro. Twategeeza nti sukaali aleeta ebizibu bingi, atawanya amaaso, atawanya ensigo, bingi sukaali byasobola okuleeta. Anafuye mu mbeera ey'ekisenge twesanga nti ebintu tebikyatambula, abantu babatemyeko ebigere. Twakola eddagala lino, eno doozi gyenkutte yejjanjaba obulwadde obwa sukaali. Libayita diabetes liquid form. Liriyamba akalulu okuba nti katandika okuddamu okuzaala insulin. Lino baliyita diabetes formula. Liriyamba obutwa buli glucose abatudde okulaba nti atambula, obutofaali okuba nti buwuliziganya naye. Ono bamuyita stopper extra. Ono yatangira kuba twakutegeeza nti sukaali atajja nakule asobola okuleetera pressure oba entunuusi. Nofuna omutwe, nofuna kamunguluzi, nofuna ekifu ku maaso, noyikira omuliro, nofuna empisa ezikufumita, omutima ne gutandika okukuba buli kaseera gukwewuba, olinga olina omusango alinga eraliikirira. Twatunuulira obulabe obuli ku pressure. Gyekoma okulinnya ennyo egenze mu 2, 2.3, 2.5 esobola okukuviirako ate ekufuna kye bayita stroke. Emisu gitwala omusaayi mu bwongo ne gyabika, omusaayi ne gutonya mu bwongo, oba ne baggalawo omusaayi ne gukeera otuuka mu bwongo. Stroke ogimanyi ebizibu byayo n'obulabe, bantu bangi batugenzeeko mu mbeera eyo. Omuntu alina obuzibu jangu tukuwa eddagala bayita stopper extra. Ebyo byonna omugongo gunnuma, ennyingo zinnuma, nsanyalala, amagumba gabwatuka. Kati mu kisiibo tuli musatarawe naye abantu amagulu gabatawanya. Yes, mu kisiibo abantu batandise okwemulugunya, balina okusomozebwa ku bafunye, omugongo gunnuma asobola kutama, bagamba nti ate kati kuyimuka nga asobola kuvaawo. Mujje tubawe eddagala lino stopper extra. Twakusomesa yes. Abasimu musobola otandika okuba ku noti 75 mwenda 17 mwenda noti ne kuleka kusanga na 2 pale fe mwanje. Hello. Pale fe hello. Wanji sebo. Wewe alikuuliza sebo. Amanya sebo. 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 Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebo. Professor Musubiri namba. Esimu eri 0703 0703 56 69 23 077 0773 32 32 33 33 25 yonna ekwanguyira obwoteekasi. Wanje. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Nasuze bulungi. Rashida. Kale Rashida, wewe tufuna wenga lwa Rashida. Allah kusimu kyosimo kwagala. Yongeza ku ddoboozi. Atuyena nnyo. Okay, baby bw'oba wakamuzaala organize ebitundu ebyenjawulo biba tebinaba kumanyiira mirimu, bigenda bipiikinga mpola
ekibumba ensigo so bebi okutuuyana si bulwadde ekiriko mu nnyumba bebi z'abato wabula singa aweza emyezi 6 okudda waggulu nolaba nti byeyongedde awo tujja kumugamba ayongera okufuna amagezi ag'ekikugu naye nga ssaawa zino tukubira omulanga bebi muyonse yongera kumweyonsa talina buzibu wanje Waalaikumsalam warahmatullah. Nkale nyama. Bakali kuwuliriza. Enyamu. Ya Bushra. Alhamdulillah. Twakuja nyama kwa mama? Alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah. Kati osiiba Ramadan? Alhamdulillah. Subhanallah. Okay, atusiime okutwebaza. Professor, infections infection bane tuzijjanjaba okugenda ddala mu baana abato bafuna infections gye bazannyira bye balya endiisa gye tubaliisa bebi waweza emyezi 6 tutandika okugamba muwe emmere nyigiriza okulya kuba mmere ge bate gakyamala kati bebi otamutendeka bulungi kulya immunity ye bannafu kimubirako okuba ntaggwamu kifuba musujja kuddukana sikini ekyankalanye okutuukira ddala eno bantu abakulu abalina kandida okusiiba wansi okubundula amazzi abavubuka abato prostate n'enzimba prostatitis eddagala lino viral cure twalikolera infections ezo zonna omuntu abundula amazzi omuntu asiibwa omuntu alumizibwa mu nsonga omuntu alumizibwa mu mbeera z'obufumbo byonna mubireete mu Star Life Herbal Clinic tulina eddagala erijjanjaba empovu omuntu oyo alina empovu ezimbye ya muliro ekusiiwa oba mashini yafoonako era mu n'engeri yaka allergy jangu tulina eddagala erikola ku empovu. Wanje. Hello. Welcome to the Nyama. Amanya bunyabo. Amin. Nakacho. Yes, to say omwana agambye osalya bulungi ekirungi era nga yimagambye omwana ku myezi 6 atandika okumusemesa okulya eri abamu abatabatendeka omwana n'akula nga tamanyi kulya eri abamu bafunafuna endwadde abo zibaviirako okufuna obuzibu bwa appetite n'ebula wesanga nti n'enkula omwana gyakola si ya bulijjo tulina eddagala laffe power form ne power booster bino by'abaami abafunye okusomoozebwa ekisaawe tekitambula bulungi oba infections nga bwe tuzirabyeko oba stress endwadde nga sukaali eddagala lino power form power booster ne kaswiti kaffe akanuunibwa ebyo bikoze bulungi nnyo ku bulamu obw'omwami tulina eddagala erikola ku haniya akuttibwa mu kundi olweno wansi mu nsigo mu ntula haniya asobola okukwata abantu bonna jangu tukuwe eddagala erikola ku haniya tulina eddagala erikola ku mutwe omuteezi olaba n'omusajja nogutwatiramu nga omutwe omuteezi gwali gumubobba badde omuntu alina omutwe gwakulemerako jangu mu Star Life Herbal Clinic. Okay, pale femu wanje. Waalaikumsalam warahmatullah. We are fine, how are you? Abdul Rashid, yes please. MashaAllah. Do you have any question, Abdul Rashid? No, I just want to say that I was also having an answer, but at least now you are sure. And I know fasting the days of Ramadan. MashaAllah. Are you fasting right now? Yes. You are fasting? Yes, omukulu Abdul Rashid atwebaziza kirungi nnyo abakyala bafunye okusoomozebwa era mu mbeera ekwatagana n'ekisenge tebitambula bulungi obwetaavu tewali eddagala lino twalikolera abakyala ebagiyita lady solution katereeza obusimu eri abakyala bafunye embeera ey'obuzibu olw'okunafuwa lwa birowoozo lwa ddagala oluusi bakozesa ku nsonga ezitali zimu lwandwadde ezo infections kano kaswiti okanona bulungi kakutereeza omubiri nekazaawo entambula y'obusimu n'amasannyalaze nekakubyawo ebbugumu omukyala alina obuzibu bakayita ladies solution ne kano kaswiti so omukyala alinanga olina okusoomozebwa okutali kumu
agakyogera mu kyama tukubire essimu eri 0703566923 ebikwatagana n'olususu tumaze ebbanga tubijjanjaba nga tukuwa oyiro ne tukuwa ne sabbuuni abali mu semina twabibawera ku mitwalo 2 sikini nga erimu obuddugavu bwebayita daka sports obalabe balabe siwuuka ebaako evvu jangu mu Star Life Herbal Clinic tujja kuba nga tukuwa eddagala tulina eddagala erikola ku mize egy'enjawulo omwenge addictions ebiragalalagala omwenge sigala eddagala lyamumubiri tulina eddagala erikola ku mbeera eza shayatin sheika abasomesa tujja wano buku ya waali zamzamu waali abameketa amannyo abagugumuka ekiro tulina eddagala lino nebagiyita cypress formula eyoza obutwa mu mubiri eyoza obukyafu ezibukula emisuwa ekendeeza amasavu amakyamu ezimba abasirikale n'okutangira obuwuka bw'omubiri n'obeera nga toli mulwadde jangu tukuwa eddagala lino olikozesenga awaka n'abaana bonna basobola okulikozesa omukebe guno gwamagero notwere tugwerabidde twagutabula nga tukuŋŋanyiza ebiwungo byonna omuntu byeyeetaaga mu mubiri gwe zinki calcium magnesium buli kyonna mwekiri ayani tolina musaayi obugasira togwamu ndwadde yes omukebe guno bana abali ku ntimbagano tukubiriza omuzadde n'omuntu yenna ayagala okufaanana obulungi toyagala kulwalalwala jangu tukuwe omukebe guno gulimu buli kiriisa kyonna kyeweetaaga abaagala okwongerako kaweiti akatonotono mujje tubawe eddagala eryo tulina eddagala ffe swipa liquid nolikola omusaayi mulungi nnyo omuntu alina endwadde ezekuusa ku musaayi leukemia sikosel twagamba sikosel tabona wabula tumukkakanya tuweweeza engezo ez'obulumi HIV twagamba tulina eddagala liwonya HIV wabula tukuwa ddagala eriyamba okusiba yingiri eriyamba okuyambako omuntu oyo okutafunafuna obubonero yes n'obeera nti toyagala kulya obukozi ekifuba tekikuggwamu olususu tekuggwako mabwa tukuwa eddagala lino n'obeera ddala nga omuntu ali munomu atalina buzibu wabula essimu zaffe 0776 abafumbo bana abamaze ebbanga mu bufumbo ezadde liganye twagamba tetugaba luzaalo wabula tukuwa eddagala erijjawo emiziziko egyekiise mu kuzaalako oyinza okulemerwa okufuna olubuto ng'olina ebizimba mu nabaana oyinza okulemerwa ng'enseke zaazibikira obusimu bwakyankalana abaami enkwaso nnafu enkwaso kyebayita obungi kwoliti nga ntono omutindo mufu mufologi engeri gye zifaananamu nga si ya bulijjo enkwaso etya okubaako omukira omuwanvu gujjangu okudduka n'ewuga ezo sangisomesaako so eddagala lyebaleeta chronic cure abaami abakyala balina obuzibu obwekwasa ku byezadde jangu tukuwa eddagala olw'ebizimba olw'enseke okuzibikira homoni zakyankalana abalina akaswa akabi bannaye mu kamwa akadagala kano nako tukayina okafuuyira bufuuyizi n'osenya nekayamba okugyamu akaswa akabi nekayamba okutta obuwuka obwo obukyafu nekayamba okutukuza amannyo products nyingi zetukola oyo twamubagambyeko omuntu yenna ayagala okufaana obulungi yes abafuuyisa ku buliri eddagala mutwalireese abantu abakulu abaana abato ab'amasomero kasobeera eddagala fino supercleanser egendeza amasavu omugejjo eryoza ekibumba eryoza ensigo ebintu bingi ebitukola naye akadde katimawa naye nga enamba zaffe z'essimu 0703 56 twogera naye nga bifeba Star Life Herbal Clinic tutegeeza eggwanga nga bwe tusomesa eddagala eryo Allah subhanahu wa ta'ala yawonya yatugamba ashaafi huwa Allah ashaafi huwa Allah ashaafi huwa Allah Allah jalla jalaluhu yawonya sikawonya wabula Allah subhanahu wa ta'ala yawonya billahi ta'ala wetubano professor tugenda kukola kitu kola delivery abasindize sente tugenda kukebera abantu bali then tugenda kujjanjaba counseling yabwere yakuba ekibuuzo kyo nobo tubipinze tujja kukubira inshallah obere ng'otubuuza ekibuuzo kyonna kyonna nga kikwatagana kubulamu billahi ta'ala mbadde Dr. Sheikh Abdullah Mulumba wamu Professor KIZITO okuva mu Star Life Herbal Clinic wa barakallahu fikum وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.